Pastor Kayanja indiga zimutabuseeko mu kyaki takikkiriza musajja wattu ka video ngenda kabatuusaako mu maaso awo ate ye Pastor Bujingo munaye ne Suzan Makula nabo balina mu maaso awo balina obujulizi balina obujulizi bwe baagala okuwa ate ze ensonga za jjajja Ichuli mukwano tezinnaba kuggwera ddala era nga bwenjogerera waliwo ebipya ate ebyo nkoze ki byendeese naye nga mugamba mutya munaye wuuno Ssedubuto Kagwansonyi ayagala abaana abato kyokka n'ayagala bashuga mami kugamba ayagala buli myaka kugamba tasosola banaye nabyo ngenda kuba mbibatuusaako mu maaso awo naye nga sinaba kubanga mbibatuusaako bamikwano mwasiibye mutya mwasuze mutya mugyebale muli bulungi bambi ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo eno mugimpeereka like era neesaba mukwano gwe wenna ate naba kusubscribinga wano ku Suubiya News Expert mukwano subscribinga era onyige mu notification bell oleme kusubwanga buli kimu kyonna kye mba nteekayo munnange kano ka vidiyo katambudde nnyo naddala ku mukutu gwa TikTok nga beebuuza ono omukyala yali abadde kimunange ono yali kaddaama yagenda okukola mu nsi abantu ze bagenda okukoleramu n'avaayo ewaka munaye ng'ateesezza n'ali n'ebbaawe kyokka ye ebbaawe omukyala olwagenda ebweru ye omusajja ye yadde nakubakagana n'abakazi balala omusajja ensonga gyawamba ono omukazi teyakola ki teyasoma kyokka ate wano ono omukyala omulala gw'alina ye yakola ki ye yasoma ne bannange atuwudde abasajja mweddeko kyokka omukyala yo awa obujulizi agamba nti yasanga omusajja talina kaayina nga bali ku zero omukazi n'afuba n'akola omukazi wanyumya n'afuba n'akola n'akulaakulanya omusajja kyokka mukana akaseera omusajja afunyewo ku ssente munnaye ono takyamulabawo wamubuuza kiki amuddamu mu luzungu ate nga bambi ono omukyala oluzungu totakola ki tawutegeera kamba tuseeko ka vidiyo kano ate tweyongereyo gwe wenna omubbi w'abasajja kano kako bajja kuyira asidi mwekyo ekitwe abakazi ababba abasajja babannaabwe nga batuukirira bamaze okuwangula kwata akazindaalo weekwatira akazindaalo mwe bakazi mmwe yayogeza nnaku mulabe tugaana okulya ne tusiiba n'enjala kituufu embuto ne tusula tukola buli ke tulina nga tuli baavu tufuba nnyo okuyimirizawo famire zaffe naye mmwe okuba mwefuula simanyi nakumanya muwoza simanya twasoma tukola mu kampuni y'emu mu kampuni funamu owuwo byebyo ate ebyatuuse ku Pastor Kayanja munaye kwotadde n'endiga emu ebaddezo okuwa obujulizi oba ate yawe ebadde esaba ssaala eri ey'amaanyi ey'omwangu akugamba esobole okugoba omujja we gwe yafunye munnange ebintu bino bisobera osobola okusanga omwami nga mwavu n'ogamba kazi munaye kamube ekikole kyokka we mufunamu akaseeta atandika kulaba nga gwe tukyali grade ye ate w'osanga omugagga munnange oyo tabawo kugamba ate nawo wabeerawo ebintu yabikola kati oba nze ngwawa bannaye simanyi nakumanya gwe wenna aleeyo gwogwawa kuba bino ebintu bibuza abanaye ate n'omusajja omwavu naye tabeereka naye ate munaye osanga eyakola abeerako nnyiniwo nga ono omukyala wakola kinga watuwadde obujulizi kwegamba nze byo ebintu bya Mukama bibuzaabuza bwe mba nkugjeyo munaye maaso wano tulinawo ate abagenda okuwa obujulizi ne naye wemmala vidiyo eno munaye Pastor Bujingo ne Suzan Makula nga bawa obujulizi ngenda kutwala butereevu ewa Ssedubuto omusajja omukulu amazeewo abaana b'abandi ku kyala abasoma nga kwatadde ne bashuga mami ngenda kuba mbateerako ka vidiyo awo mu maaso naye munnange nga sinabakabateerako eno munaye tuwa obujulizi mami waffe abadde mulwadde nnyo naye yawonye kabateerako ka vidiyo ate tweyongereyo mu maaso banaye Suzan Makula janguuko wano tulina obujulizi bwe tubadde tutuulidde bwe nsaba buweebwe olwaleero bwe weeyamanga maaso ga Mukama nti bw'oli nkolera ekintu gundi ndikuweera obujulizi mu maaso g'ekibiina ekinene ekintu ekyo Mukama n'akikola ne kibaawo osasulanga mangu ebbanja maama waffe nyazaala wange yalwala nnyo naye
CF abali awo abakyalina public abakyalina private life. Obulamu bwaffe simanyi engeri gye bwafuuka bwa buli muntu yenna. Tuba tuli awo nga ababadde bamanyi nti tuli mu kumujjanjaba nga tukola kyonna ekisoboka mu kyama. Nga byatandise dogenda ku social media. Naye ng'eddwaliro likyababuzaabuza tebalitegeera. Naye nga bakimanyi nti ali mu ICU. Suzan n'agamba tukoze tutya ne mugamba ekyokukola ffe tukimanyi, ffe tulina kujjanjaba. Era tetulina comment. Tetulina comment eri muntu yenna ti maama mulamu bulungi oba mulwadde. Naye kaali kaseera ka tension nnyo ng'ali mu ICU n'atuuka n'okulongoosebwa. Naye we twogerera maama mulamu bulungi. Ayina ye kyeyama okwogera ng'awa obujulizi nze kati mbimazeeyo. Ebyange biweddeyo. Kye tutayogera be basawo ly'eddwaliro naye wa obujulizi nga Mukama bw'akulungamya kubanga nze manyi libadde ebbanja ku mutima gwaffe. Yes, yebaziba abooluganda. Njagala okwebaza Mukama olwa mami. Naye era njagala okwebaza omwami wange Pastor we bali kujjanjaba mami. Mami yetwala mu ddwaliro mwezi mulambe emabega ng'agamba teyawulira bulungi tassa bulungi. Tugamba bye bya bulijjo ndowooza pressure. N'atugamba naye nze si kye kya bulijjo. Ntumugamba amira eddagala lyotereere. N'agamba akangende mu ddwaliro. N'atuuka mu ddwaliro. Bwe yatuuka mu ddwaliro baddamu okunkubira essimu ng'ayiseewo essaawa emu nti tassa mutaddeko oxygen. Kati eddwaliro we yali omusawo era mwebaliza Katonda si mukozi wa nsimbi. Yagamba jangu otwale mama mu ddwaliro erisingako lino. Ffe kye tusobola okukola kyekyo ekisinga awo waliwo abakugu abansingako banoonye. Ne tutwala mami mu ddwaliro. Bwe twatuukayo ne bamuteeka ku byuma ng'azimbye era bamu abasawo ne bagamba amawulire gonna geetegekera ekirungi oli mukkiriza. Ne mbagamba oba mami awona oba tawona Mukama asigala Mukama. Ne bambuulira byonna bye bamusanzeemu. Ayina amazzi, amawugwe gatudde mazzi, olubuto lujjudde amazzi. Ng'ate mulwadde wa sukaali. Emyaka ali mu 88. Ne bagamba mukadde nnyo buli we tukwata ndi mu bitabuse. Ne mbagamba mwe kye mutasobola okukola, kye mutasobola kola Katonda ate waatandikira. Takolera mu kye musobola. So bwe mbanga mukisobola mukikole. Mba temukisobola then agenda kukola. Abasawo ne bagamba katukole kyonna. Ne bagamba eky'omulongosa ne bagamba mu mulongoose. Mwe mulabanga ye option. Kwe mulabanga tajja kuwona Katonda wajja muwonyeza. Kubanga nze namusuubiza nja kumuweera obujulizi. Era nebaza Katonda nze saaka kubanga mami wange si muto. Abanga yakalaba abaana emirembe neegimuvuddemu. Baza Mukama nti yamujja mu ddwaliro ne tumuze ewaka n'abeera nga bamulongoosezza nga baddayo review ne baddayo nga ayina bagenda okizuula mu kumulongoosa nga ayina n'ekizimba ku nsigo. Abasawo ne bagamba ekyo tetugenda kikwatako. Naye Katonda n'atuyamba nga si kansa. Ne bagamba ekyo tetugenda kikwatako bye tumulongoosezza bimala. Business jikwatako nekati esaba video ngikuttemu era ngituddemu era nsula ebina gwera kana akavubuka polisi ja kubeka nonya bagenzo kulaba nga ninda ngira alaga njigala kasajja bakanoonya kana kavubuka kano kasajja kakulu
kakota kana akowala katokalikola bakatute muzironji kakwata video mukali mulavu bekaziposinga ne social media police evunanyizibwa ku social media muri lutawo nabagamba olugenda kugayalira social media naddala akakutuka TikTok kagenda kumuzika nga kakononya abavubuka tukira tekaliko limiti katika kabavubuka katika kabana buli kimu kukakitwala era buli muntu akiraba saba zino obusengo obujjudde ku mwekutu gwa TikTok police muvuludde mulaba abantu bonooneka mwina environment ne police mwina simanyi environment police mwite mwina police evunanyizibwa ku social media erinda kyokkola ekola ddi buno obusajja bulimu era n'akawunti zaabo zirimu era tusobola okukwata obwana nga bwe nakola ku video kino ekiranga ekisa kisobola bona nga nekira kikola ng'akanaakana biri ku simu byeragala polisi mukwata akavubuka kano na buli amanya akavubuka kano yamba polisi yogera wawe kekwesi wawe kali polisi ngakwati bakasibe kagendero zira kabere olukulu n'abaana abobuwala abato nawe muwala bwana bafiti tukkiriza kuuka enda mukwata ku kamera n'atika ku social media kajjakira ku macanga kaddusi kagenze kafude omukazi w'omulala oba omuwala w'omulala kakulikeo zino vidiyo zigenda kusigala bajja kuzijjayo abasajja abapya abandi badde bakwana bajja kujjayo vidiyo bategere nti wali wayonooneka okyali muto era wali mwezi era wali tososola musajja kijja kubonyaabonya okufuna omusajja ategeera nga vidiyo zo tukyazirina tokkiriza kasajja kukwata ku kamera nekabeera kakwagala katya ono si erasiti y'omusajja oyo omusajja akulaga nti akwagala nnyo si erasiti balasiti bakyaliyo mu maaso abasajja balina amakulu bakyaliyo mu maaso nesinga buno omusajja poliisi oli muddawo mukwatika n'akampemere mukasibe lakini ekyo ndateeka wano kyo mukisibe n'ebirala ebiri ku TikTok ebisomesa obusiyazi ebisomesa abakazi kwagala bakazi bannaabwe ebisomesa obusengo ebiri ku TikTok ebiriwo ebibbi poliisi muteekewo poliisi n'ekkomera n'akatuuku nga kavunaanyizibwa ku mikutu gya social media mugenda kukwata ebimpemere ebisirusiru ebiri ku TikTok n'ebikutu emirala ebiriwo ebyonoonye ense mubisibe musibe bwezo gasiya social media efuse social media obukutu bufuusa obukutu obusengo busuusa obusengo abantu bagala tandika kweyirira bulayi kukamera nga n'abantu basirusiru ng'era naffe katulaba ensi eyononeka eggwawo omwana omuto omuwala bwati kati ono omwana nga bwomulaba ali mu kamera naye mukazi wati alowooza ali mulaabu ba emyaka mito yalaba nga ekyo kyekikulu omayiraga emyaka egyo bwebeera bebabaana bolaba ng'asobola okwetoola omusajja abaana naye oluvannyuma nnyo ng'akuze wategeera nti yali akola nsonga kati ensi tulina zigolola kati nga tukwata obuvubuka buno n'abaana baffe babuulirira titukkiriza muvubuka kulagala abo tokkiriza mwana muto ogenda bulungi kulagala abo kinga bakuteeka ku simu tiisi poliisi yamba poliisi ekuyambe mukwate akavubuka na buli kimu muteekewo poliisi nga buli vidiyo ebwa ku TikTok kwonna mugiraba era eba yakagwayo mu ssaawa busaawa nga mwategedde dda wagisuuliddeyo ng'era poliisi emukimye nga patrol kadenge bakamukomera